kale asamikege manya gange tuline omwereza wa Katonda Kalyango Joel. Ndi mulwadde in fact sirina mulwadde ndi mulwadde ddala era oba weetegereza nnyo olabanga amaanyi matonomu simanyi musujja gwansazeeko era eggulo ne gubanga gunkwata. So olabawo mistake yonna oba biki kimanye nti ndi mulwadde naye mbadde nnyina okukola story eno, nina okunyumya emboozi eno so that abantu babeera blessed. Amaanyi go sirina naye tugenda kutambula mpola. Tulina pastor tulina omwereza wa Katonda Kalyango Samikege gange wafulo guti yali ku kamera. Tunyumya Yesu yazaalibwa atya. Yesu yazaalibwa atya, tuvuddeyo olubuto lwajja lutya, Mariyamu yajja atya okubeera ne Josefu. Nkimanyi olina ebibuuzo bingi naawaawo nga nange wembirina naye tugenda bimanya maaso eyo. Njagala omukulu avuga olugero luno paka Yesu ng'azaaliddwa. Siwe kiri? Then kati awo kye tuba tujja okukola otutuuka Yesu ng'azaaliddwa, then kati tunyonyole tuyigamu ki mu sitoole eno gy'oli mu kutuwa. Tutuuse nga abe ku kyalo beekumyemu baziyita ki, beekumyemu ogutayaka, babiyita batya mu Luganda, beekyanze beekalakaasa bagamba Yosefu alimba. Walina okuba waliwo ekitali kituufu omwana ono okutuuka ofuna olubuto. Ne kabona yennyini abiwakanya. So alinga abakwatiridde abantu nga beekalakaza bagala bakuba mayinja kutuuka kufa. Ye nabbi atalaba omukyala muzibe. Jjukira era ne gye twatandikidde eri muzibe we yalonda Yosefu okutwala Mariya okumujja ku yeekaalu. Era baaliwo abaasigala nga bakunkuna bagamba nedda Katonda teyalonda, mulimu okufutyanka. Manyi ennaku zino mukama wange we tugenda mu kalulu ne tulonda oli bwe baba muwangu saba nko mu Uganda gwe bawangudde najja n'agamba bannange bampangudde kuba kufutyanka era ga babubbye kati ne bano mbeera kwekyo baga tekisoboka. Enjibwa tesobola kanyonyi tekasobola kujja kutuula ku mutwe gwa Yosefu. Dina events abo bakola ku bintu bya kutimba banoonyeeko bajja bawe business basobole okuba bakutimbira mikolo mingi egiri mu ggwanga. Tugenda mu mukolo gwa Desemba emikolo giba mingimu, so muwatimbe ajja kuba akukola bulungi obutagambika bwokka. Then ekya JS Medical Hubs bo bali mu kujjanjaba especially nti nafuna accident enkovu zazimba akutereeza skinyo neddawo nga weeyina okubeerawo nebanga ate tewalina kumanya nti wafunawo kuno ku nkovu zino ezizimba azijjako ku matu kuki byonna n'obanga oddawo malidaadi saana. Then ezenamba endala zo ku screen zikubeko ng'ogenda kutuwa business akulaba ng'olanga naffe kubanga tukyetaaga ebintu bingi nnyo. So olangako naffe kituyamba nnyo okulaba nga oba oli awo ketukkaanyizaako okaleeta twongera mu mulimu gwa Mukama ne tuba nga tutambulira ku layini emu. So leeta business tulange tube nga tusobola okutambuza emirimu gya Mukama. Kale kati nabbi akkiriza nti ekintu kino kirimu Katonda, naye ate kabona yakitankana n'abantu babulijjo beekyanze wakolanga ekibi ebiseera ebyo gabanga mayinja paka ofa. Kakati tugituuse ku church tutuuse ku yeekaalu nabbi asala amagezi agamba mu bwongo bw'ategeera nti sinsi kino kirimu Katonda onte tubakuba mayinja tukolenga bulijjo we tukola ababeera nga basaliddwa ogw'okufa gye tubatwala ne bano kati sinsi mwagala bakuba mayinja kufa tubatwala eri mu nsolo siwe kiri zijja kubalya ekyo kibe nga ate kikoze eki kiwedde. Kyekyaddirira ekyaddako abeekyalo bakkiriza kubanga baali balabyeko bangi basindiseeyo ensolo ne zibalya. Abeekyalo ne bakkiriza era abeekyalo bennyini ne bawerekerako Josefu ne Mary nga babeetoolodde n'abasirikale. Abasirikale baali bakute Josefu ne Mary ku mikono nga tebakkiriza bakyalo basemberera butereevu. Naye ekibiina kinene kyabavangako emabega nga babawerekereza ebigambo bingi
ng'era abamu bagamba ne yeekaalu eveewo kuba Katonda gwe basinza alabika taliyo ate be bakola bino. Kakati bwe bawolekera ne bagenda paka ne babatuusa mu kkubo liri erigenda eri mu nsolo ne babalinyisa akaato ne babalengera nga bava mu kaato bagenda eri era ensolo zaaliwo. Naye bwe baabatwala mu kiseera ekyo ate ensolo zatandika kutambula nga zeeyongerayo eri munda kuba abantu baali baagala balabeko nga zibalya. Buli we baasemberanga nga te n'ensolo zeeyongerayo zivaayo. Paka bwe baatambula nga ne batuuka nga tebakyabalengera ne babulirayo eri munda ku lusozi. Kakati nabbi n'abagamba omukyala muzibe bambi n'abagamba nti mukomeewo nga wayiseewo ennaku 7 tulabe era bagamba Mary ne Joseph bwe mubanga gye muli nga mukyali balamu we wayita ennaku 7 olunaku olwali badde olw'omusanvu olwennyini mukomewo tubalabe nti muli balamu tulimanya nti Katonda waba ye yakola omulimu ogwo nga ye mutugambye yabakuumye kubanga abantu tebakkiriza nti malayika yajja n'akyalira Mary nga bagamba ng'era ennaku zino omuntu omugamba otya nti walabye malayika alabira ddala ng'oyogera ebintu ebitakwatagana alabira ddala nga olina ebintu byogera ebitali bituufu. Balina obuuzo batera okubuuza walaba Yesu wamusanga wa abeera wa so ne bakumalamu amaanyi ne bakulaga nti by'oyogera kati walajja okujjaawo mu comments agambe nti oyo anoonya fame anoonya kumanyika ayiza kisitole but I always tell people nti ku channel tetuliwo okusanyusa buli omu afe tuliwo okwogera mazima ate ogwo omulimu si gwaffe okutwala information gye tukuwa Google ng'olaba nga information tekuyamba gireke ate ntera nnyo okugamba n'abala era ne wano ku channel nti owabawo omusajja wa Katonda gwendeese wano n'ayogera naye nga byayogera owulira tobyagala then message yiyo weetereeze kubanga obeera ng'oli mu kkubo tuukirivu nga yeboogera obikola message tosobola butajagala naye weeba ekukoona kitegeeza message ki yiyo se omulimu ogwaffe ogugo gwakwogera Katonda bye yateeka ku mutima gwo ogwange gwakutula wano kubuuza bibuuzo kukwata ku kamera kuteekayo enseerabe kati okukkiriza oba okugaana si gwaffe gwabaliwa gwabo ekirala muganda wange woyogiranga ekintu nga tewali akukauntinga nga tewali enkawunta yonna gy'ofunye kyoliko kiba kikyamu weetereeze kati wowe obujulizi bwo ne watabaawo aleeta mbeera oyinza okwebuuza something might be wrong naye olaba ne Aida yawo obujulizi bazanyamu buzanyi TikTok videos eddoboozi toliwulira abalikozesa kuzi TikTok so ffe twogere byaffe era ng'omulembe guno eguli woogambye nti abantu tebategeera bya Bwakatonda ababitegeera batono ate n'ababitegeera olumu beesuulirayo gwa naggamba okumanyisa abo abatategeera babategeeze so abantu beekyanze bagamba yeekaala emenyebwe bano bagenze babagambye ennaku 7 kyekyaddirira kati ekyaddawo olunaku olw'omusanvu abantu baakeera ku yeekaalu kuba nze nabalaba ku yeekaalu kubanga kwegamba baakeera nnyo ku yeekaalu kuba bo baali beetegesedde ekyokukola singa bali baba tebakomyewo nga mu ebyo beetegese okumenya yeekaalu ne nabbi oli muzibe nga naye baagala mukuba mayinja kugamba bajjawo mbu okulimbalimba abantu kati ku lunaku lwa 7 zino ennaku Mukama yakulagako nga bali mu bisolo ebyo what happened oba awo mwabuukawo ne mugenda paka ku lw'omusanvu kakati nze kye nalaba era kiyaŋŋamba yandaga ku lunaku olw'omusanvu ng'abantu bakedde nnyo okugenda ku lunaku olwo nga beetegese era ku luno bajja n'eŋŋoma baakuma n'omuliro mu maaso ga yeekaalu waliwo abantu abaali basinza bakatonda abalala bajja ne bakuŋŋaanira ku yeekaalu nga bagulumiza bakatonda baabwe nga bagamba olwaleero katuswaze Katonda w'abano aba yeekaalu era baasala ebisolo ne bayimba ennyimba ne bazina amazina nga babikola okulumya mbu nabbi n'ab'oku yeekaalu bamanyi kyawedde era kabona yayogeranga nnyo nabo n'abagaa bannange nze nange ndi muntu nga mmwe era nange sijja balimba malayika simulabangako kwega abantu nga abangi
nalaba abamu nga baga kabona oba Katonda asindise malayika ku mulembe guno lwaki yamuweereza ku yeekaalu n'ayogera ne bakabona ate yamuweereza Mary eyabadde eri. Oyo agamba nti yagenda mu ggulu, agenda atya mu ggulu ng'afaanana waatyo n'aleka bapasita bonna bali ab'amaanyi, oyo alimba. Tobiwulira eyo? So kakati mu kiseera ekyo Mukama waffe Yesu Kristo n'aŋŋamba nti ku mulembe ogwo yasanga nga Joseph ne Mary ku nsi yonna nga beeboka abateekeddwa Katonda abayiseemu omulimu gwe. Era ekyo kye yaŋŋamba n'akiwa ne nnabbi oli omukyala muzibe, era ku makya bano abajja nabbi kye kigambo kye yasooka okubabuulira n'abagamba olunaku olwaleero Mukama yaŋŋambye nti ku nsi yonna yasanga nga omulimu gwe ogwali gutuusizza ekiseera kyagwo nga Mary ne Joseph be bantu bokka abasaanidde okuyisibwamu omulimu ogwo. Era nabbi yakeera musanyufu nnyo, kwegamba nga musanyufu kubanga Katonda yali ayogedde naye mu kirooto nga kwegamba ekintu kikwatagana n'embeera eyaliwo, yali musanyu era n'akigamba ne kabona. Ku lunaku olw'omusanvu ne balinda ku makya tebabalaba, obudde ne buwungeera, omusana ne gutandika okwagala okugenda. Bali ab'eŋŋoma ne bakuba ne boogera ebintu bingi ne bagamba Katonda wammwe wa bulimba, yeekaalu tugenda gimenya. Ng'embeera eriwo olabira ddala yeekaalu batuuse gimenya nga batandise n'okumanya tujja kumenya empagi eno tusookere ku eno n'ebikola nga babireese. Kati omuseena guba gugwayo olw'eggulo in the evening nga omusana gugwayo weeguti gukendedde nnyo, bagenda okulengera ensolo nnyingi zitambula zijja eno baziraba. Bonna ne batunulayo balabe ne balooza ensolo zijja kunywa amazzi nga nnyingi ez'enjawulo, empologoma, ensolo ez'enjawulo nga nnyingi. Bagenda okulengera ensolo we zajja ne zituuka ne zikola ekkubo, bagenda okulaba Mary ng'olubuto lwongedde okulabika ne Joseph nga bajja batambula mu makati g'ensolo bulungi nga balamu bulungi. Teri kye babadde. Era abaasooka obbiraba ne bakuba enduulu ne bagamba, kuba abantu bonna baawakana naye mwalimu abaayagalanga ennyo Katonda, bo nga bambi byabasobedde temanyi bakkirize kino oba kiri. Naye we baalaba Mary ng'ajja ne bakuba enduulu ne basinza Katonda ne batendereza, eddoboozi lyabwe ne lisaanikira eri abali abaakubanga eŋŋoma. Kwegamba baasanyuka nnyo. Baasanyuka. Baasanyuka nnyo ne bakaaba. Kale ebintu byayogera by'emotional, so gweolabanga amaziga gazze togamba nti ate kyomanyi mwogera nnyo. Byayogera abitegeeza, byayogera alabanga tulabulifa abali mu nsi abatalabangayo tuli mu muzannyo. Bino byonna byali mu kwogera ayamushuwa mu Bible tebiriimu era tebinnyonnyolwa mu Bible. Mukama yayogera ki? Yokaana 20:25 byonna tebyawandiikibwa. Byonna tebyawandiikibwa. Yokaana 20:25. So si buli kimu nti mu Bible mwekiri. So oli waabaako kyayogedde kitegeere butegeezi, wala tojja kuwakanya nti nga mu Bible tekiriimu. Sometimes waliwo byabayagala olaga abaweereza be nga teyafuna ekitabo ekyo singa baateekamu I believe buli kimu sengoloza kyenkanawa. So kyandibadde kinene nnyo nnyo nnyo. So bye boogerako baba babiraba n'amaaso gaabwe, baba baafuna omukisa ogwo. Kale bamalayika Joseph ne Mary bajja bayita mu nsolo, ogambye bano abaaliwo. Of course mu buli kibinja mubaamu abo baagala kukkiriza naye tebakirabangako, bagaana naye kiki ekigenda mu maaso. Kati bafuna confirmation nti kituufu, ze nduulu ezo. Baasanyuka nnyo ne bakaaba nga mbalaba. Kwegamba bakaaba lwa ssanyu kuba baali babaswazizza nnyo 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 nnyo. Abantu babavumye bawakanyiza Katonda nabalabanga kwegamba Mukama ng'abantaddemu nga ndi nabo nga tulengera oli ng'ajjanga essanyu kuba bano baali bakubye eŋŋoma bagenda kutta nabbi yeekaalu bagenda gimenya. So Mary najja paka ne Joseph ne bajja ne batuuka eno. Bwe batuuka eno kabona n'agamba bannange okuva olwaleero bayita abawandiisi bonna bajje bawandiika ebintu bino
baddemu bawulize Mary ne Joseph bawandiike ebintu bino n'emirembe egiribaawo birimanya ebintu bino. Era bwe bajja kabona n'akola bw'ati n'agamba nze okuva olwaleero sirina musango ku bantu bano era Katonda ansonyiwe bye mbadde njogera byonna. Olaba ensolo ezo tezibalidde aye ne zibawerekera nga bwe tulabye. Guno omulimu gwa Katonda. So kakati nakkiriza ne nabbi yakuba enduulu muzibe n'asanyuka ate n'akaaba nnyo kuba yalema bagenda mutta. Embeere yaliwo baali bagenda mutta. Kakati n'akaaba nnyo n'asanyuka kwegamba essanyu lyaliwo abasinga obungi balinga bakaaba bukaabi kuba nze naliwo nga mbalaba nga bane bakaaba lwa ssanyu kubanga nga balaba kyalinga ekiswalo ekinene kyali kigenda okubaawo eri Katonda gwe tusinza. Nga balaba sitaani yeegulumiza nnyo bwe baakomawo ng'abantu bali babatya n'obatya Katonda ng'abambazza entiisa ng'abantu abamu batambula nabo kandi bagenda bagaba naye bano tubaveeko olaba ensolo ezo tezibalidde. Kati Mary n'atandika okunyumya ne Joseph gye babadde ensolo n'agamba ensolo endala zibadde zibaleetera n'ebyokulya. Bino Mary yali abinyumya nti bo baali balina ebatudde mbw ensolo endala zajjanga n'ebyokulya mu kamwa kazo ne zibateera awo. Kugaba batandika okunyumya ebintu ne zibalabirira ne bagamba bwe baasula n'ensolo endala muzaasulangawo nga zibatunuulidde. So kakati ne bagamba kakati mazima tukakasa kino Katonda ye yakola omulimu guno. Nabbi n'agamba naye Mary yeetaaga omulabirira ani gwe tugenda okuwa obuvunaanyizibwa kuba kati yali lubuto. Nabbi n'agamba abadde asaba Joseph atwale obuvunaanyizibwa bwa Mary amulabirire olubuto okubeera nga yalina obuvunaanyizibwa. Tebagala bagambe ab'ensi olubuto teruliiko ani nannyinirwo. Nabbi n'agamba nsaba Joseph okkirize tukuwa obuvunaanyizibwa ku lubuto luno. Era Nabbi n'agamba njagala tulangirire mu lujjudde nti olunaku olwaleero Joseph yagenda okulabirira olubuto luno era teri musajja mulala wabula okuva olunaku olwaleero Joseph yalina obuvunaanyizibwa buno. Era n'agamba tukwasa Mary agende mu makaago okuva olwaleero abeere mukyalawo gwavunaanyizibwa ku lubuto luno era omulabirire bulungi paka waanaazaala. Kati awo ffe we tusomera kuba era off camera nga yenna kubuuzizza nti nze bulijjo mmanyi Mariyamu yali mukyala wa Yosefu. Kati ekyo we kiva ne batandika kati kikambuuzemu akatono ennyo. Yosefu ono teyalina mukyala. Yosefu yali nga mukyala we nga taliiwo era Mukama yandeetera okumanya nti mukyala we yali yavadda mu bulamu bw'ensi yaliwo n'abaana be 3 abalenzi ewaka nga bakulu. Era Joseph yali mukulu ng'ali mu myaka 7. Era Joseph bwe baalangirira ekyo yasanyuka nnyo nti bamuwadde obuvunaanyizibwa kuba kati ye obubaka bwe yali afunye nga bali eri ne bye yalaba yali amaze okukkiriza ddala nnyo guno omulimu gwa Katonda. Era Joseph yagamba Mary nti mazima tugenda kwogerwako mu byafaayo tugenda kuwandiikibwa kuba Katonda atuyisizaamu omulimu gwe. Era Joseph n'agamba Mary tulijjukirwa tulyogerwangako era balitusomako nga bwe basoma ku bajjajjaffe Dawudi n'abalala bonna ba Isaaya naffe balitwogerako kuba Katonda yatandika okuwa Joseph ebirooto nga byakumukumu ebikwatagana n'obulamu obw'omwoyo. Era Joseph yatandika okufuna ewuwe abagenyi bangi abamwagala nga bagala kuwuliriza eby'omwoyo. Bangi bajjanga naddala obudde obw'ekiro kuba waalingawo oluusi ab'ebitiibwa nga tebaagala balaba. Waliwo n'abaabeeranga mu bantu nga bawakana bo nga basirise naye ng'abantu bamanyi nabo babiwakanya naye bo ekiro bajjanga ne bayita Joseph ne bamugamba naye tusonyiwe otusaasire ne batandika n'omuleeteranga obuyambi nnyo nnyo. Kitegeeza obulamu bwa Joseph bwakyukako olwo kasita baamukwasa obuvunaanyizibwa n'okubeera nga Mukama alaze amaanyi g'ensolo tezibalidde obulamu bwakyukira ddala. Kati we baddayo ewaka Joseph n'agamba Mary ku bintu bibadde ku kyalo kuno njagala tuveeko gye tugenda ewala ennyo abatamanyi na bintu bibadde wano tunoonye we tubeera awalala. Era Joseph kwe kugamba Mary yeeteeketeeke bagenda kutambula olugendo. Era Mary ye yasaba Joseph kasooka agenda asiibule ow'oluganda lwe gwe bayita Elizabeth
era agenda okutuukayo nga Elizabeth naye ali lubuto, naye ng'olwa Elizabeth lukuluko okusinga olwa Mary. nga lwo lwani olwa Elizabeth? Lwali lwa Yokaana omubatiza. Omwana eyali mu lubuto yali Yokaana omubatiza, naye Mwoyo Omutukuvu yaluteekamu. naye lwali nga naye Elizabeth yali ye ne bbaawe nga baagala nnyo Katonda, era Elizabeth yali tannalaba Mary ng'ali mu kubajja, akaana mu ye katandika okubanga kamubuzaako emirembe, namulaba nga kamubuzaako emirembe nnyo, era oluvannyuma ennyo ng'atudde wano yeebaseeko azze eno, Mary n'atuuka, era Elizabeth n'agamba mbadde neebuuza oba mbadde ki, n'agamba naye amwana ali mu nze asanyuse nnyo 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 olw'okukulaba, kyanjawulo ki ky'oyina, mawulire ki g'oyina amalungi. Era Mary kwe kumubuulira ebibadde eri byonna bye baayitamu byonna ebyali ku luzzi, n'amunyumiza olugero lwonna n'okusomozebwa ku bayiseemu. Elizabeth n'asanyuka nnyo okuwulira amawulire ago, n'agamba omwana ali munda mu nze obwedda kyava asamba. Asanyukidde nnyo amawulire ago g'oleese, asanyuse nnyo. Era Mary yali ayogera bw'ati mu lubuto, akaana ne kongera. Elizabeth n'amugamba omwana ali mu nze awulidde by'oyogera era musanyufu nnyo. So Mary n'amubuulira byonna, era n'amugamba bagenda kuva ku kyalo ekyo batambule bagende walaze musiibula, era ne bakwata engalo ne basabako wamu. Elizabeth nga musanyufu. Mary n'atula ku donke n'addayo. Bwe yaddayo, Joseph n'agamba abaana be okwaliko gwe bayita Joseph, ne bategeka endogoyi 3, emu ya Mary, endala baali batisseeko bintu bye batwala ebingi, ne basimbula ne bava ku kyalo ekyo. Baatambulanga, baagenda nabo bonna basengukira ddala awo baavaawo. Baatambulanga emisana, ekiro ne bafuna ebawummulira. Baatambulanga emisana, ekiro ne bafuna ebawummulira. Ne batambula olugendo luwanvu nga baagala genda wala nnyo amawulire gano gye gataatuuse, kubanga ku kyalo abantu baasigala boogera kino kiri nga tebalina bye bayinza kuyita bulungi. Kati bwe baatambula, Mukama n'andaga ennaku nnyingi baatambulanga emisana, ekiro nga bafuna ebawummulira. Ennaku nnyingi nga mbalaba nga bawummulako, nga basanga ku bibala ne banoga, bwe basanga ng'oluzzi ne basena ku mazzi ne booza ku ngoye zaabwe, endogoyi ne baziwa amazzi. Baatambulira nnyo mu bulamu obwo nga bafuna ebabeera ne bafumbako, ne beebakako wansi w'emiti, ne beebakako awalala ne mu bbanga omukyangaala, olala enkuba n'ebasanga nga tebalina byakwebika, naye bonna ne bafuna bye babika Mary waali. Enkuba n'ebakuba mu kiro, awali we nalaba baali ku lusozi nga lwona obuddo, enkuba n'etonya nnyingi n'eggulu limyansa, naye ne bagira ne babika Mary ebigoye ye we yali nga okusinga gwe baafangako ennyo engeri gye yali olubuto. Era ne baatambulanga nga tebamanyi gye balaga, kyo kye bafa banoonya wala ddala bwe bayinza okusenga. Amawulire gano ag'eno gye gatayinza kutuuka. Kakati lumu baali batambula nga wayise ebbanga, Mukama n'andaga Mary yali atudde ku ndogoyi nga donke, n'agamba Joseph, ekiri mu nze kyagala kuvaayo. Olwo obudde bwali buwungedde, n'amugamba ekiri mu nze kyagala kuvaayo. Joseph n'amugamba tugumiikirize olunaku lw'enkya, obudde kati buwungedde, enkya tujja genda tunoonya omuzaalisa ku kyalo kino kye tutuuseeko, kye baali batamanyi bulungi. We bwawungeerera ddala ne situka ssaawa ng'eno ze waliise 2 ng'obudde buzibye, Mary n'amugamba enkya tetujja kutuuka, tudduke tunoonye. Joseph n'asooka atuma abaana be bagende banoonye omuzaalisa, bagende nga babuuza. Joseph n'alinda abaana nga tebakomawo, naye n'adduka agenda anoonya omuzaalisa. Joseph n'adduka naye nga gy'agenda tamanyiyo, ng'adduka buddusi, obudde ne butandika okuzibira ddala. Ne zituuka essaawa ng'abantu bonna beebase, nga ze waliise eno ssaawa nga 6 ez'ekiro ng'abantu bonna beggalidde. Nalaba ng'abantu nga beggalira ebyalo eby'enjawulo, beggalira. Ne ndaba Joseph alina bwe yatuuka n'akonkona, n'abaga bannange mbuuza muzaalisa, tulina bye tuyinza okusula. Omukyala eyaggulawo n'amugamba tulina bye tuyinza okusuza. Joseph n'amugamba naye siri nzekka, nina n'abaana bange 3, nina waliwo n'omukyala ali olubuto. Omukyala n'amugamba tubadde tumanyi oli wekka, tusobola okufuna etukusuza. N'amugamba naye muli bangi, tetulina tuyinza basuza. Kakati
n'agenda ku nnyumba endala. Ennyumba endala be bamugamba tetuneetunza basuza naye waliwo okumpi olusozi ku kyalo kuno, olusozi genda ku lusozi olwo, emabega waliwo waliwo empuku. Eyo empuku omubeerayo ekitangaala eky'omwezi kituukako katono ate n'enkuba tejja bakuba. Namugamba empuku eyo kuliko abalunda ensolo batera kusula ku mpuku eyo, oluusi basuzamu n'ensolo zaabwe. Kati Joseph n'asooka agenda n'agamba Mary n'abatwala. N'atwala Mary n'endogoyi. Abaana ba Joseph olwo baagenze kunoonya muzaalisa bonna tebannadda. Yabagaye bagende babuuzebuuze ku kyalo balaba waliyo muzaalisa. N'atwala Mary n'endogoyi n'amutwala mu mpuku eyo. Era mu mpuku yasangayo ensolo, nga ensolo ez'enjawulo ez'abalunzi, nga waliwo n'obusubi. N'afuna mu koona we yakuŋŋaanya ebisubi ensolo ze birya n'ateekako n'ebasako Mary. N'adduka n'afuluma agenda anoonya omuzaalisa. Olwo Mary nga mugamba kimu, ekiri mu nze kyagala kuvaayo. Mary n'asigala yekka mu mpuku, Joseph naye n'afuluma n'agenda anoonye omuzaalisa. Kati Joseph Mukama n'andaga Joseph ng'ali mu kudduka naye nga yeeraliikirira, ng'alaba adduse olugendo luwanvu, buli wadduka tebamanyi muzaalisa. Kati obudde bwali nga bugenda kukya, eno ze waliise essaawa nga zigenda kuwera 12 nga bugenda ekitangalatangala kigenda kitandika okujja. Mukama n'andaga Joseph nga yeeraliikirira nnyo. Kati Joseph yali adduka bw'ati, Mukama n'andaga Joseph ng'adduka alina we yatuuka ebigere ne byesiba. Ebigere we byesiba teyagwa wansi. Ebigere we byesiba Joseph nga tasobola kukyuka kutunula eno oba eno. Joseph nga tasobola wadde okutemya wadde okuyimusa akamwa. Mukama n'andaga n'akanyonyi akaali kabuuka n'empewo yali efuwa ebikoola we, buli kimu kyasigala nga bwe kiri. Ensi yonna neeyimirira. Joseph n'ayagala okukyusa omutwe nga nabula eno gy'atunudde byokka byalaba ne kibeerawo okumala akabanga. Olwamala ensi neeta Joseph n'addamu n'atambula. Joseph neebuuza kiki ekyo oba n'atakitegera naye n'asigala ng'adduka. Kati kaseera katono okuvaawo n'alengera omukyala naye nga gyadduka ng'adde eno Joseph gy'ali. Omukyala oyo baali bamuyita Solome. Omukyala oyo mumanyi bamuyita Solome. Omukyala oyo era abanaagenda mu ggulu mujja kulaba omukyala oyo, bino byonna bajja banyumiza. Omukyala oyo n'awuganira waggulu ng'alebe Joseph n'agamba musajja gwe, toli muzzukulu wa Dawudi? Oli muzzukulu wa Dawudi, musajja gwe gwe kennyini ng'olina ekirevu ekityo, nakulabye ne nkuloota, tugende ewaffe obabuuze. Omukyala ng'ayogera ng'omulalu n'agamba musajja gwe nkuloota buli lunaku nga nkulaba mu kifo kino ng'oli muzzukulu wa Dawudi. Musajja gwe olina ekyenjawulo, mbuulira ki ekyenjawulo ky'olina? Ombuzizaako emirembe nkuloota buli lunaku. Joseph n'amugamba nnyabo, nze nina obuzibu amaanyi noonya muzaalisa. Omukyala n'amugamba, sooka ojje tugende ewaka obuuze ab'ewaka, oba bulijjo sibagamba nti ndoota omusajja nga musanga mu kifo kino, ate ku ssaawa bwezi kyembudde enkeera ne nzija wano ndabe ki ekiri mu kifo kino, ate musajja gwe nkusanze. Joseph n'amugamba, totawaana, sigenda gendawo, wabula oyinza okundagirira omuzaalisa yenna. Omukyala n'amugamba, ku kyalo kuno ndiko omuzaalisa omu nze nsomesa abalala, amannya gange nze Solome. Oyo omukyala n'agakireka Katonda ye yategese ekintu kino, nze muzaalisa nzekka, ate laba onoonya muzaalisa, ate nkedde ku ssaawa zino nzije wano. Olw'ekirooto kye nafunye. So kati Joseph n'akwata omukyala oyo ne batandika okudduka bagende basange Mary. Ne badduka ne batambula olugendo luwanvu, obudde ne butandika okwagala okuba nga bukya. Omukyala n'abuuza Joseph, ne musajja gwe, oyinza okugenda olugendo oluwanvu wetu gye tutatuuka ng'onoonya muzaalisa? Joseph n'amugamba, ne twazze kuno tuli bapya ku kyalo kuno. Ne badduka ne batuuka ku lusozi oluliko empuku. Ne batuuka ku lusozi ne beetooloola olusozi nga banoonya empuku, omulyango oguyingira nga tebagulaba. Joseph n'amugamba, weewano, naye omulyango gukyambuze. Omukyala n'abuuza Joseph, naye musajja gwe, otegeera bulungi gy'ontwala omanyiyo oba olina ebigendererwa birala? Oyinza otya okuntambuza olugendo we luti? Mazima ondese wano. Omukyala yali akyayomba. Joseph n'atunula ebbali n'alaba empuku. Joseph n'amugamba, wano obwedda bwe tuyita, naye nga siraba mulyango guno. Katonda abadde tannatukkiriza kuyingira munda. Kakati ne badduka ne bayingira munda mu mpuku. Bagenda okuyingira munda mu mpuku ng'ensolo zonna zeetoolodde Mary, nga balaba omwana omuto ali awo bebi, ng'ensolo zimwetoolodde ziri mu musizaako omukka ogubuguma, nga aweetoolodde omwana wotuukawo waliwo ekibugumu eky'amaanyi
naye ng'otegeera nti ensolo ze zikoze ekibugumu ekyo, ng'ensolo endala zikoze obubonero obw'okuvunnama amagulu g'emaaso gavunnamye ag'emabega nga kabonero ka kusinza. Weewava ekya nti Yesu yazaalibwa mu kiraalo kya nte. Era walina okuba wewava kuba nze ekyo Mukama kiyandaga. Kakati we baatuukawo nga balaba Mary ali wali, omuzaalisa Joseph n'agamba Mary nti ndeese omuzaalisa. Mary yali asirise talina kyeyayogedde. Solome n'agamba nti bannange ono nga yazadde bulungi alinga yabadde n'omuzaalisa ansingako nange, naye ku kyalo kuno nze muzaalisa aliko asomesa n'abalala. Naye ne beewunya ensolo zonna nga zeetoolodde bbebi oli omuto, ng'ensolo zikoze ekibugumu, ng'olaba ensolo ziraga okwagala. Kati Mary ng'agamba bannange nze ndi wano ndi mu kwewuunya, abantu baalemeddwa okutegeera ani azaaliddwa, naye ensolo zonna zaamutegedde dda. Mary nga kyekimwewuunyisa abantu bonna obwedda bawakana, naye ensolo zaategedde ani azaaliddwa, omulokozi agenda okulokola ensi. Kakati baali bakyali awo ne bawulira emisinde nga gijja, nga bawulira emisinde gy'abantu bangiko, ne beebuuza kiki. Joseph n'adduka ku mulyango gw'empuku alabe kiki, aba yakatuuka agenda okulaba abantu abambadde obubi, abakovvu, abalina engoye endala za bituli, abalala bambadde obugattogatto buli awo bwayulika, nga bazze nga bangiko, bajja badduka ne bagamba ffe tuli abalunzi b'ensolo eziri munda muno, ffe tusula eri ku lusozi nga tukumya omuliro, ensolo zo zisula muno munda mu lusozi. Ne bagamba batulaze akabonero, malayika wa Katonda atugambye nti azaaliddwa ku kyalo kyaffe kuno kwennyini wano, era batugambye ali wano omulokozi waffe bulijjo gwe tulindirira. Bambi nga basanyufu, naye baali nga nabalaba baali tebalabika bulungi, nga bakovvu balabika bubi, nga omanyi oba omuntu omulala abambi abeera ennyo ku nsiko, nga bebafaanana bafunyizaako empale, naye nga balina essanyu, nga buli asimayiri ng'olaba nti essanyu liva ku mutima. Ne badduka ne bayingira munda mu mpuku, ne bagwa wansi, ne baleeta ebirabo. Ekitono kye balina baleeta buli omu nga basanyufu, nga bagwa wansi ne bavunnama ne bateekawo omutwe. Mary n'agamba bannange, kiki kino kyenzadde? Banaani yabagambye abeeri ku kyalo gye tuvudde babadde baagala tukuba mayinja, ate abeeno bo balina ssanyu. Kakati ne baleeta ebirabo ne basanyuka, nga bo basanyufu, kwegamba nga ne Joseph tannabanyonnyola lugero lwe, ne Mary ne bo nga basanyufu, nga bagamba malayika wa Katonda atugambye nti azaaliddwa kuno kwennyini okwaffe, nga basanyufu nnyo. Era mu kiseera ekyo nga bakyali awo, abalunda endiga nga bakyali awo, baawulira amaloboozi, naye ng'amaloboozi galiwo gawulira, oyinza okulowooza waliwo omuzindaalo omunene oguli ku ggulu nga gubika eggulu lyonna n'ensi, ng'eddoboozi eriguvaamu owulira nti guno omuzindaalo gumalayo ensi yonna yonna, ate gutunudde ku nsi, ng'eddoboozi ly'amaanyi nnyo 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 nga lyakusinza. Lyali ly'amaanyi, ne bawulira nga ensi yonna eri mu kusinza, ne badduka ebweru w'empuku balabe bantu kyaba bayimba ab'enjawulo ensi yonna, ng'eddoboozi bagenda okutuuka ebweru nga toliwulira, ng'oliwulira oli munda mu mpuku. Era Solome n'asanyuka nnyo n'agamba bannange, kati ekizibu ekiriwo ku kyalo kuno w'ozaala omwana otandika namuwandiisa, naye muzaalidde wano omwana mukoze bubi, mumenya amateeka g'ekyalo. Omwana talina kuzaalibwa mu kifo weekiki awali ebisubi bino. Yalina kuzaalibwawa. N'abagamba ye ng'omuzaalisa mwali badde mwakola dde enteekateeka wanaazaalibwa buli kimu ne kibaawo. Yalaba nga bazadde naye n'ebikosebwa bingi n'obugoye nga tebimala, nga ngoye za Mary ze bayuzizza ze bataddemu omwana, ebikooti bya Josefu bye bataddemu, ebiveeraveera bye bikanga enkuba nga bye basizaako omwana wali mu busubi. Solome olwo abaana nga baakomawo tebannadda banoonya muzaalisa, saabalaba nga tebaliwaawo. So kakati Solome n'abagamba bannaye, ku kyalo kwaffe kuno kuliko awandiisa abaana, era mukwano gwange ataasula na ku nnyumba zange bamuyita Cornelius. N'abagamba kanziruke ewaka ngende mpite Cornelius ajje. Era Solome n'adduka, yali mukyala mukulu, naye n'adduka ng'omwana omuto olw'essanyu, ng'adduka asanyuka, bwakuba mu ngalo bwawogana, agamba kino ekibadde ku mulembe gwaffe nange ndi kitundu ku kyo kuba mbaddewo. Solome yadduka ayimba ng'abantu balaba ng'omulalu naye ng'alina essanyu. Solome we yatuuka ewa Cornelius, yatuukira ku nnyumba ya Cornelius ku makya ddala, yasanga omulyango muggule. Cornelius n'abuuza Solome,
kuba Solomon yali nga yenanyini mayumba ago. N'agamba mukama wange ozze kumanja ku makya kuno oyagala nsasule ebyo by'omanja ku makya kuno. Solomon n'amugamba nedda si kyekinkezezza. Ne Solomon n'amubuuza leero ng'okedde nnyo kuba yali Cornelius nga yazuukuse ng'ayambadde uniform ye ey'abasirikale. Yalina n'ekikoofiira eky'abasirikale. Solomon n'amugamba leero ng'okedde nnyo totera kuzuuka budde buno. Cornelius n'amugamba okuva mu kiro otulo twambuze kane nga nze kanneetegeke ngende ku mirimu. Ye ng'ayambadde alinda budde. Alinda budde bwa mulimu agenda otulo tubuze agezezzaako buli kimu kiganye. Solomon n'amugamba kati nno tugende olabe waliwo omwana azaaliddwa ku kyalo kyaffe naye oli omwana wa njawulo. Jangu tugendeyo omulaba omwana awandiisibwe. Cornelius n'amugamba tugende. Ne batambula baali banatera okutuuka okumpi n'empuku. Bano abalunda ensolo ne balengera ekikoofiira ekya Cornelius yali musirikale. Yali awandiisa abaana n'abantu bonna. Bangi ku bano abaali balunda endiga baali tebannaba kwewandiisa abamu. Era we baamulengera ne bagamba Joseph nti tetukyayinza kubeera wano. Omwami oyo yajja Cornelius mukambwe nnyo ate bangi tetunneewandiisa agenda tuuza ebibuuzo bingi. Tusaba tugende tudduke tuve wano. Kasa tubalabyeko. Era Joseph n'abasindika n'abakkiriza bulungi bagende ne bafuluma n'ensolo zaabwe zonna mu mpuku ne bagende misinde nga balengedde Cornelius eri ewala ng'ajja ne Solomon. Kakati Joseph n'atya. Joseph n'agamba Mary bano gwe badduse gwe batya ffe agenda tuyisa atya tuli bapya ku kyalo tetunaba na kweyanjula ku kyalo tetumanyiddwa. Mary n'amugamba Solomon ajja twogerera kuba kati ye munnaffe ajja twogerera mpulira emirembe mu nze nga Solomon ajja twogerera kuba yamuleese. Solomon bwe yatuuka ku mulyango gw'empuku ne Cornelius n'agamba Solomon nti bwe nvudde eri nga tujja si bwe mpulira kati mpulira bubi nnyo. Solomon n'amubuuza kiki. Cornelius n'agamba mpulira bubi nnyo simanyi kintuuseeko. Era yali akyayogera ebyo Cornelius n'agwa wansi n'afukamira. Cornelius n'agamba Solomon wajondeese ebigendererwa bye biki okundeeta wano wajondeese ki ekiri munda eyo ng'olwo batuuse ku mulyango gw'empuku. Solomon n'amugamba eno waliyo omwana azaaliddwa yekka gwe nkulese omulabe awandiikibwe kuba mupya ku kyalo kyaffe. Cornelius n'amugamba ebyokuwandiika omwana kati sibiriiko naye obulamu bwange bugenda nyamba. Solomon n'amugamba siyinza kuddayo kunoonya ddagala tusooke tulabe bano kuba kye kituleese. Kati Cornelius yali afukamidde n'agwira ddala wansi. Omusirikale omunene ow'ekiwago omuwanvu ng'ali mu uniform ye n'ekikoofiira. Cornelius n'amugamba genda munda oyogere n'omuntu yenna aliyo omugambe ajje wano nze njogere naye nze mpulira munzi kyekijja okunnyamba. Cornelius n'amugamba nze wano ndi musirikale era nina abasirikale bangi bentwala era nnyingira buli wamu kawabere wa emperor nnyingira buli wamu. N'agamba naye ne wa Kerode nnyingira naye wano sikirizibwa kuyingira kyenvudde ngwa wansi kuba nze mmanyi amateeka manyi ne bentwala. N'agamba wano akulirawo tannanzikiriza saalibadde bwe nti genda omuyite ajje twogere. Solomon n'agezaako omunnyonnyola. Cornelius n'amugamba gwe genda okole ekyo kyeggambye nze mmanyi mu nze mpulira kye kiyinza okunnyamba. Solomon n'ayingira munda n'agamba Yosefu ekiri ebweru. Cornelius aganye okuyingira ate agudde ne wansi. Yosefu n'agamba ffe tuli bapya ku kyalo kuno ne kuno temutumanyi mwe mugenda otuyamba. Era Joseph n'agamba gwe mugambe bugambe ajje tewali buzibu. Solomon n'akoma ku mulyango yasanga Cornelius ayongedde kubeera bubi nga n'eddoboozi terikyavayo bulungi ng'amugamba nyamba oyite abali munda. Era Solomon yayingira munda n'akwata Joseph omukono n'amusikamisi n'amugamba ajja tuyambe omusajja ali mu kufa. Bwe baatuuka ku mulyango Cornelius n'agamba Joseph nti ssebo nsaba ompa olukusa okuyingira awantu wano. Joseph n'amugamba ffe tuli bapya wano. Cornelius n'amugamba nkugambye gwe gamba nti ompadde olukusa. Joseph n'amugamba ssebo okkirizibwa okuyingira munda wano. Bwe yakyogera Cornelius n'afuna amaanyi n'ayimirira ku magulu ge ne beewuunya nnyo. Kati ate Solomon n'atandika okutya Joseph n'agamba muntu kyono kuba ne Joseph yali tamanyi ekintu ekyo kiyinza okubaawo.
n'agamba muntu kyono oli abadde wansi ng'obulamu tulabugenda ate kati ayogedde naye bwogezi n'atereererawo yingira munda. Cornelius n'agamba munda muno mulimu ekintu ekikyamu, nze ndi wa ku kyalo kuno nze ntwalako, naye munda muno waliwo ekintu ekitali kya bulijjo. Nze ndi musirikale mmanyi amateeka, nina ne bentwala ne wa empura nyingira, naye wano waliwo ekintu ekitali kya bulijjo kye mpulira mu nze. Bwe baatuuka n'alaba omwana omuto Yesu Kristo bebi ng'ali wali mu busubi bamwebasizzaawo, ne Mary ali wali. Cornelius n'ayogeza obusungu bw'amaanyi n'agamba bino byabaddewo bitya, omwana ayinza atya okuzaalibwa mu mbeera bweti? N'ababuuza mu muli baawa mwavuddewa, era ani gwe mwagambyeko nti mwetaaga obuyambi, n'agaana obbayingiza nga mwina n'omukyalo olubuto. Ne bagezaako munnyonnyola naye nga Cornelius mukambwe nnyo, n'agamba agenda bavunaana, obulamu bw'omwana omuto babutadde mu buzibu. Yali akyayogera ebyo, yali ayimiridde nga wano, nga waliwo Mary ne Joseph ne Cornelius bo nga bamutunulire bw'ati. Cornelius agenda okulaba mu maaso gaabwe nga mulimu entiisa ey'amaanyi, nga balinga balina ekintu kye batunulidde emabega wa Cornelius, ate ekyentiisa ennyo n'okusinga Cornelius. Kati Cornelius kwe kutunula emabega walabe kiki kye balaba. Agenda okulaba emabega ng'alaba malayika omunene asinga n'olusozi, nga Cornelius mu bwanvu bwe teyenkana wadde okutuuka ku kigere kyamala, ekigere kyokka okutuuka ku lwala, kutuuka ku kigere olwala lwokka, nga si muwanvu kutuukawo, ng'alaba nga wona alaba giant ennene nnyo, naye ng'oyo yali alaba Michael yali azze, Archangel Michael, nga akutte ekiso kiwanvu nnyo nnyo kikoma eri mu ggulu, ng'akitunuza mu Cornelius bw'ati. Kati Cornelius we yatuukayo n'akiraba, Cornelius n'akolapsi nga n'agwa wansi. Cornelius we yagwa wansi tebaddamu kulaba Michael. Ne baleeta amazzi ne banyinya Cornelius kyatwalanga essaawa nnamba nga bibasobedde, naye nga assa bamukwatako balaba assa, ne basaba, Mary n'asaba, ne bakola ki byonna ne bigaana, ne balesa amazzi bakoze eti nga batidde omuntu agenda kufiira waawo. Kati nga batunudde nnyo weeti bonna amagezi gabasobedde. Mary n'abagamba naye omwana ono we namuzadde ensolo zonna obwedda zimwetoolodde. N'aga Solomon, soko situla omwana oyo omukonyeeko mu ngalo z'omusajja oyo. Solomon n'akwata omwana baby Jesus, ne banjuluza engalo za Cornelius yebase wansi, ne bakonyako Yesu omwana we bati. Kasita bamukonyako we bati, Cornelius n'asimuka omulundi gumu. Kalyango Joel, obulamu tebunzikiriza kugenda maaso na lugero. Naye kirungi ngenza okuggwamu amaanyi nga tutuuse Yesu azaaliddwa. Kinnumye nnyo kubanga si ye yabadde nteekateeka yange, naye mbadde nsaba otusuubize n'otusuubiza ntujja funayo lunaku yino n'enkuba egenda kutonnya, tujja funayo lunaku tutandikira awo nga ntereddemu. Kubanga amaanyi go sikola ki gagaanye bise nnyo, Mukama ajja kumponya. So obugambo obusembayo then n'otusuubiza tugenda okudda, babe bagumu abalaba nti okyakomawo. Olugero tukyalutambuliza ddala kubanga Yesu wazaalibwa tulabye yakolerawo ekyamagero nga tannaba na kutegeera nga kakyali ka bebi. Yawonya Cornelius n'amuwonya. Katwagala mmanya yasooka kwogera kigambo ki n'ebiki ebyaddirira bingi kubanga omukulu ono tuli ku Yesu naye yalaba ku Aburahamu, yayogerako ne Adamu, yayogerako ne Michael. So bingi nnyo bye tugenda okwogerako, false pastors, then bingi fashion, music. So yo tubadde tutema mpenda by the nene embozi naje tunyumiza tutema mpenda kutuusa ku 25th evaawa. Tuli mu kwogera ku kituufu ekyaliwo ku mazaalibwa ga Yesu Kristo, tuve kugoberera ebyensi. Era n'ekirala obubaka buno ezzenga bbaluwa okuva eri Katonda eri omutima gwo gwe anoonya Mukama waffe Yesu Kristo n'obulamu bwo bwonna. Eno bbaluwa eri omutima gwo esooka okulaga nti Katonda tatwekwekanga. Kyobola sikutaataaganyizza, ebbaluwa tebagitaataaganya, gituwe nga weeri, then ebibuuzo bijje wali ku kiki tuyiga mu mboozi eno. So obugambo obusembayo Mukama wange, obugambo obusembayo
nga bwe mulaba nti bangi abagenda ne baweereza sitaani kuba omuntu wagamba nti abadde aweereza sitaani n'aleeta obubaka ebivaayo wafaanana abantu bakkiriza mangu naye njagala mbulire gwali awuliriza nti kuno ku nsi kwe tuli kuliko abagenda mu ggulu nga wala abali bagende wa sitaani ne Katonda alinako abantu be batwalamu era Katonda tatwekwekangako essebo tulina kwetereza bwetereza okumulaba si buli omuntu amulaba naye nga ye aba alindiridde wewetereza then alyoka ajje kale oyina ekisembayo oba byebyo ekisembayo kyenjagala okugamba bantu ba Katonda abalungi kambalekere olunyiriri luno Abebulaniya 12:14 awagamba nti fuba okubeera mu mirembe na buli muntu n'ekirala tambulira mu butuukirivu awatali butuukirivu teri agenda kulaba Mukama Katonda sonyiwa buli muntu beera mu mirembe na buli muntu Abebulaniya 12:14 Mukama abakuume tujja kwongerezako mu maaso eyo olugero lukyagenda mu maaso naye w'oluganda tawulira bulungi naye nja kubeerangawo ku channel eno tujja gabananga ebisingako era n'ekirala n'abangi abatera okusaba ennamba yange biki omukulu eno ennamba mukkiriza ajja gibawa era eri ku WhatsApp era message muweerezeza WhatsApp bantu ba Katonda abalungi kale nkwebaza kubanga onfuniddeyo kadde nojja ate n'okubeera nga wengambye tukome wano tolaze kunyiiga waliwo abaala abanyiiga kati omusajja yandeese dererere so webale kuntegeera bakama bange mwabali eyo abalaba obulamu tebweyagala so kaŋŋende n'omukulu mute nkuba ndaba yagala kutonya abeeko byagenda okwasaganya then tujja funa olunaku olala tulabe nga ate tumalayo emboozi eno kubanga nze naawe tukkiriza nti emboozi nnyuvu ate newa weetenda mbu omanyi nnyo Bayibuli obadde togimanyi so leka tutegeere ntera nnyo okozesa ensonga ekigambo ekigamba nti towakanya nnyo by'otategeera tobiwakanya nnyo kubanga entegeerayo buli muntu si waakoma okutegeera ate ky'otamanyi tekitegeeza nti tekiriiyo era ky'otalabangako tekitegeeza nti teri yali akoze eki akirabyeko however n'okukkiriza ennyo n'okkiriza muntu nti mukulu Kalyango Joel yayogeddewo ati ekyo nakyo si kirungi tulina okukkiriza mu ki kyabo bokka ekyategekerwa eno message yabo bokka abaategekerwa gifuna kati mbadde nsaba mu abantu abali eyo temukwata Kalyango ne mumussa mu kifo kya Yesu manyi waliwo ekizibu kye tulina wano mu makyaki individualism esukka nti kati kanjogereko ne kino omuntu bw'aba abuulidde enjiri oba ekigambo kya Katonda omusumba gwe tuwuliriza ye Kristo kati Kristo yabeera munda muntu oyo yamwogereramu ekigambo amen tulaba mu Revelation kitegeeza Katonda amen ye Katonda kati oli waabuulira n'ogamba amiina oba oli mugamba weewaawo yoyo Kristo yayogera naffe ng'ayita mu ggwe lwakuba ffe twakitwala butwazi nti amiina naye amiina oba oli mugamba weewaawo yoyo Kristo yamwogereramu eri obulamu bwange kubanze nsobola okwogera ng'omuntu nga mbijja mu ndowooza yange naye kasita owulira nti oli yamwogereramu Katonda gw'osinza n'ogamba amiina weewaawo yoyo yali mukwogerera mu bulamu bwange bwe kityo bwe kirisse ffe tulinganga veso tuyisibwamu information naye kati tugere tubeera eyo n'okwata omusumba gundi yayogerawo ati olwo okumusumba ogyewo Katonda otaddewo omusumba gw'otandise okujja wali okyegendereza nti kyaki ez'enjawulo omusumba wabanga yatambuddemu oba mulwadde kyakitejjula era munnaye oluusi kibaawo naye omusumba ye Kristo era nze njagala kukubuulira n'abawuliriza nze siri musumba era nze obubaka Katonda bwe yampa obwo yabumpa nga ŋŋamba ŋŋende empeereza abantu kati nze ndi muweereza wammwe nze kuweereza abantu era obubaka buno bwa bwereere tebutundibwa kale bannange kaŋŋende nfune ku ddagala wafula oguti yabadde ku kamera we sign out